wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Mugana wange Amir njagala kwebaza n'okwegerera ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fenna abeere nti atubundugulako ekisa kye. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alu al-hazanata sahla in shi'ta sahla. Allah atwanguyirize byonna awali akazito Mungu subhanahu wa ta'ala yekennyini yeeyama okubeera nti ateekawo obwangu. Ne aya ya Qur'an owekitiibwa agamba inna ma'al usri yusra, awali obuzibu awali obuzito Allah aleetawo obuki, aleetawo obwangu. Allah tusaasire essola yaffe tugisitule tubeere nga tugisaala nga tukyali ku nsi, ate tugituuse ku lunaku olw'enkomerero tujanjule mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'eri emu ku bintu owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala byakkiriza era nga agenda kubeera nti abitunulamu. Muganda wange Amir, obukulu bw'essola bwe bwatuviirako okubeera nga tusensera nnyo ekigambo kino eky'essola, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yassaako nnyo amannya amagego ku ssola. Mu bimu ku bigambo bye twayogera mu misomo gyaffe egiyise twagamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakwata essola mu bintu byonna bye yali alaalika, teri kintu kye yagamba nti genda ogambe nnabbi ajja aginone. Wabula mu Isra wal Mi'raj yalagira Jibril, genda onone nnabbi ajje annone essola. Kati okusitukira essola nga nnabbi yagisitukira n'agenda n'aginona, era n'ayambibwako ne bannabbi banne abalala Allah akendeeza essola gye yali atuteeseeko essola 50. Allah olw'okutwagala n'azikendeeza ne zidda ssola 5. Olw'obuzito obuli mu ssola n'azifuula nga buli gy'oba osadde ggwe nange nga Allah agibalamu essola 10. Ebyo byonna biraga obukulu bwaki, obukulu bw'essola. Ekyokubiri nti Allah yafuula essola nga gwe mukutu omuntu gw'alina okuyitamu atuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ayogeraganye naye nga talinaayo yenna gw'agambye nti kanjogere ne gundi. Ayogera bwogezi ne Allah direct, ebeera bagiyita direct, bagiyita batya, bagiyita waliwo line gye bayita hotline. Hotline y'omukkiriza. Bw'aba alina challenge, njagala kuleetera ebyafaayo bingi nnyo ebiraga obukulu bw'essola. Hadith oba ya kinyonyi oba kyafaayo n'ekigambibwa nti waliwo omwami abaali nga yayita mu kifo nga battiramu abantu, naye bwe yatuuka awo nga naye bagenda kumutta n'asaba bamukkirize bamuweeyo ka chance asaaleyo raaka 2. Ekyafaayo kigamba nti bwe baamuwa okusaalayo raaka 2 eyali akutte ekitala nga raaka 2 tannazimala, ng'asabira muddu eyo abuulira Mungu nti gwe kennyini gwe watulaalika nti waba waliwo obuzibu tukole ki, tukusabe. Ayi Allah, embeera eriwo eno gintaase. Yali tannamaliriza essola nga ekitala eky'omusajja akutte ng'ayagala kubeera nti amutemula nga kigwa wansi. Era no bwe yagenda okumaliriza essola agenda okudda engulu nga oli aweddemu amaanyi n'akwata ekitala. Onfuna bulungi? So kati obo bonna bonna kiraga obukulu bwaki, kiraga obukulu bw'essola. Essola w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagyogerako n'agamba tanha anil fahsha'i wal munkar. Essola entuufu ng'oyagala kugimanya obubonero bwayo ekuziyiza okukola eby'obuwemu, anil fahsha'i wal munkar, n'ebikyafu ekuziyiza. Naye bw'obeera ng'olaba nga ogisaala naye ng'obigattagatta ng'omanya nti tonnasaalayo ssola waddeemu. Bw'oba nga ggwe olyazaamaanya banno ng'ogenda n'osaala n'omala okusaala n'ojja n'otandika okubba abantu ku minzaani. Sigamba Asumani Ntunamiiti. Nze Asumani Ntunamiiti ennyama ye njigezesezza, nvaawo nengenda ne ngipimira mu kikopo nga ntuuse eka naye ng'ewera. So kakati bw'obeera nga osobola okubeera nga okyanga ebintu ng'omanya nti swala yo si ki, swala yo si ntuufu. Kuba gwe kennyini era ogimanya nti swala nfu oba swala ntuufu. Essola eno Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti yegenda okusookebwa okubeera nti ebuuzibwa omwanadamu. Kati Nabbi agamba insalahat, bw'ebeera ng'etereddeyo nga bagibala egenda kuwa chance emirimu emirala gibeere nga gikola ki, gibalibwa. Ne bityo tuba tufaayo nnyo okubeera nti tugikuuma ereme kufa. Naam. Kubanga okugisaala kirala n'okugikuuma kirala. Bwe twabadde mu launch emmoroka y'ettwale, Kadhi yagambye mufeeyo nnyo okuteekawo ensawo kubanga okufuna emmoroka kyangu anti miliyoni zibeera 50. Emmoroka n'oba nga ogikoze ki? Naye okugimaintaininga n'esigala nga yattwale okumala emyaka
kitwala obukadde buyitirivu. Oyinza n'okumaliriza nga ogambye lwaki tetwazimba mu kizimbe kye tujja mu ssente, kubanga yo kasita ebanga ettama lyonoonese, ettama bwe lyonooneka gwe liri osiiga lizigo oba n'ogenda ne bakusala enviiri, naye yo ettama ly'emmoroka bwe lyonooneka obala 200 ogenda odditereeza n'okusukka. Bwebanga bagikuludde kyetaagisa 18 ogenda okusiigawo kalangi. Onfuna bulungi? Break bw'ebeera ng'efudde ng'ogenda gizzaamu ogenda kuzzaamu pair. Amakulu omwaka gugenda okuggwako accountability gye tukola on the expenses erina kubeera nga efaananako ne income. Kiba kitegeeza ettwale qaadhi yaliragidde libeere nga libeera ne income egenda okukuuma ki? Egenda okukuuma emmoroka n'okukuuma ekitiibwa ky'ettwale. Obutasanga ssekatwale ng'atubidde awantu nti kiki? Nti baateesemu mafuta matono. So kati maintenance, kati okubeera nga osadde essola n'ogitereka bulungi n'otuuka ku qiyama ng'ogipresentize wa Allah ng'eri mu kisawo ekyo basobole ogibala, it's very difficult. Kubanga kisoboka ozisaala zonna ne zifa lumu nga wazitereka naye ne zifa. Njagala kumaliriza na kino baaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yabuuza nti atadruna manil mufris min ummati, mumanyi omwavulu nkupe mu kibiina kyange? Basahaba ne baddamu ne bagamba naam, oyo atalinayo dirham wala mataa, talinayo kasente wadde kintu kya mu nnyumba. N'abagamba la, si kyekyo, wabula al mufris min ummati, omuntu gwe tuyita omwavulu nkupe mu kibiina kyange yalijja na bino wammanga, alina shahada, alina sola, alina zaka, alina hajji, alina saddaaka, alina ebintu bingi bye yakola, naye yavuma ono n'alyazaamaanya ono, teyatuukiriza buvunaanyizibwa bw'ono, ono amubanja, ono naye amubanja. Kati ku lunaku olw'enkomerero byonna bigenda kukuŋŋaanyizibwa. Allah atandika, kubanga ku lunaku olw'enkomerero tewaliwo bizinesi ndala, ebintu bya mirimu. Bajja kukwata emirimu, essala, ezzaka, hijja, byonna babiwa abantu be walyazaamaanya abakubanja. Oluvannyuma omuntu bw'anaasigala ng'ali ku zero nga talina kyasasula mu birungi bye, nga bakwatako ebibi byabali nga babimuteekako, amaliriza ali ku zero, thumma yutraqu fi nnaar, oluvannyuma ng'asuulibwa mu ki? Asuulibwa mu muliro. Waliyadhu billah. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tutaase ffenna. Kakati ebintu ebyonoona essola tulina okubeera nti tubyetegereza. Oyinza okubeera nti gwe osaala sola neefa naye nga totegedde nti ekoze ki? Totegedde nti efudde. Naye ng'efudde, naye ate bwe tuba nga twegenderezza tuyinza ogisigaza nga ki? Nga nnamu. Ekisooka, okutambulatambula ennyo oba okukola ebikolwa ebitali bya mu ssola ng'oli mu kusaala. Tulina empagi 14. Essola erina ekifaananyi kyayo nti twaziina ne tukima essola, ne tuyimirira mu ssola, ne tuyimirira mu layini, ne tuleta takbiratul ihram, ne tutandika okusaala. Era ebikolwa biri clear. Soma edduwa eggulawo, n'osoma al-Fatiha, n'osoma essula eddako, n'ogenda mu rukuu, n'ovaayo n'okutambulukuka, n'ogenda mu sujuudu, n'otuulamu wakati, n'oddayo mu sujuudu, n'okomawo n'otuula n'ononerako endala, oluvannyuma n'otoola salaamu ng'oli mutebenkevu. Twagamba nti bw'oba oli mu sswala eyo ng'okutte eraaka ezo, ng'okutte ze bandiyisenga empagi ezo 14, ogattamu ekigambo al-khushu', obutebenkevu, humility, oteekamu obukkakkamu, oteekamu kye bayita at-tadabburu, weegendereza ku bintu by'oli okukola mu ssala, al-khushu', wat-tafaahum, oteekamu n'okutegeera mu by'okola ne by'oyogera ng'oli mu ki? Ng'oli mu ssala. Ate ofaayo nnyo okubeera nti essala ekulimu obeerawo na bintu bibiri. Ekisooka al-qalb, omwoyo gwo gulina kubeerawo, wal jism, n'omubiri gwo nagwo gubeerewo, ebirowoozo biteeke wamu. Allah kyagamba qad aflaha almu'minuun alladhiina hum fi salaatihim khashi'uun, bamaze okuwangula ne balokoka abo ababeera mu ssala zaabwe nga batebenkevu. Allah agamba inna salaata kaanat ala almu'miniina kitaaban mawquuta, essala kumukkiriza bamulalikako ng'erina obudde bwayo obugere. Amakulu waliwo particular time gy'olina okuba nti osaaliramu ki? Osaaliramu essala. Allah agamba innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in,
esswala eno nzibu nnyo era nnene nnyo ekaluba nnyo illa ala alkhashiin, okuggyako abo abantu abagonvu. Ekitegeeza obugonvu nsonga nkulu nnyo okubeera muki? Okubeera mu ssala. Kati bwe wabeerawo ekikolebwa ekiri beyond that kyonoona essala. Naam, bwe wabeerawo movements, bwe wabeerawo okutambula, bwe wabeerawo okukola ekintu ekirala ekiri mu ssala, kiba kitegeeza kigenda kwonoona essala. Mu ssala muno lwaki tuba twagala ogitegeere? Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasomanga ng'ali mu ssala, bwe yatuukanga ku aya ezirimu omuliro ng'asaba Allah omutaasa omuki? Omuliro. Bw'asoma aya ezirimu emikisa, ezirimu ejjana n'ebirungi ng'asaba Allah, ebirimu okuluŋŋama ng'asaba Allah, Allah nkusaba okole ki? Onnuŋŋamye. Kati gwali mu ssala, kikulu nnyo wandiyize essalayo. Sakirati bw'obeera nga otuuse mu kaseera nga weetaagisa okusaba Allah akuwa obulungi, omusabire awo akuwa obuki? Obuwa obulungi. Olina okumanya w'oyogerera ki mu ssala. Omuntu akkirizibwa okusaba ensaba yonna gy'ayagala ng'ali mu ssala, naye nga akakwakkulizo okozesa olulimi Oluwarabu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba aqrabu ma yakunu al-abdu inda rabbihi wa huwa sajid. Obudde obumpi, omuddu bw'abeera kumpi ne Allah we, ng'ali kumpi nnyo ne Allah we, ke kaseera ako nga avunnamye. Fa akthiru du'a fiha, nti kale muyitirize nnyo edduwa nga mukoze eki? Nga muvunnamye. Kati omuntu bw'aba avunnamye, awo mu kuvunnama okwo, nga okuvunnama kukola ki? Kwe kweta ekyenyi kyo n'okiteeka wansi nga ovunnamidde ku biyungu 7. Kati omutwe nga guli wansi awo ku ttaka, okkirizibwa okusabirawo byonna by'oyagala. Kuba Nabbi yakikolanga. Bw'obanga oli wakati w'okuvunnama, okuzivunama ebbiri wano w'otuulamu wakati awo, nawo okkirizibwa okubeera nti okola ki? Okukkirizibwa okubeera nti osabirawo Allah. Ebigambo byo byonna bw'omala okusoma dhikri. N'akaseera akokusatu, ekifo ekyokusatu, nga tonnatoola salaamu, nga tonnabagamba assalaamu alaikum warahmatullah ku ddyo, assalaamu alaikum warahmatullah ku kkono, okkirizibwa okwogerayo ebigambo byawo byonna by'oyagala n'osaba Allah akole ki? Akusaasire mu kaseera ako, mu lulimi oluki? Oluwarabu. Naye ebifo ebirala gamba nga mu rukuu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti awo fa'adhimu ar-rabb, mugezeeko nnyo okutendereza Mungu subhanahu wa ta'ala. Awo situlomberawo dduwa. Bwe tuba tuyimiridde nga tusoma tahiyat, nga tusoma al-Fatiha, bwe tugimaliriza ne tusoma aya endala, tetusomerawo dduwa awo. Kati ebifo biri ebisatu mu ssala okkirizibwa okubeera nti osomeramu byonna by'oyagala. Kati kitegeeza ki? Kitegeeza nti omwana Adamu yanditegedde essala, sifatu ssala. Essala bagisaala batya? Era wa wokkirizibwa okwogera ki? Kati singa oba otandika okukola ebirala ebitali bye twogeddeko, gamba nga amaaso okugatunuza, n'otunula waggulu n'otunula wansi, n'otunula ku sayidi eya ddyo n'otunula ku sayidi eya kkono. Engalo ntoteeko zitambuza, n'okwata omukono n'oguteeka mu nnyindo, omulala n'okwata ku kundi, omulala n'okwata ku mutwe, n'otandika okwetakulatakula. Oba n'otandika okutambula mu muzigiti. Oba oli ku musaala wekka n'otandika okutambulatambula, oba n'otandika okwetakulatakula, oba n'otandika okukwatakwata engoye nga totereera. Ekyo kikontradictinga oba kyonoona obutebenkevu bwo mu ssala. Bw'okikola ennyo oyinza okumaliriza nga essala ekendedde amadaala. Oyinza okutandika okukola omugesi kyayita okunyuganyuga. Okunyuganyuga kitegeeza okutunulatunula ng'okozesa amaaso nga tegatebenkedde mu kifo kitya? Okumagamaga mu kifo kimu. Kakati movements ezifaanana bwe zityo tezikkirizibwa. Oyinza okutambuza obwongo n'otambuza ebirowoozo n'obijja wano n'obitwala ewalala nga tobitebenkedde wano, n'otandika okubeera mu meeting, kati ogenda okwejjukiriza nga obadde onagenda ku rukuu. Kati ebyo byonna bwe bidistractinga ne bikoonona, biyinza okwonoona ki? Biyinza okwonoona essala. Oba oyinza okutambulira ddala mu ssala mwennyini, n'oba nga oyimiridde wano naye oli mu kubuukabuuka otya, anti oli ku layini eno, oli ku layini eno, oli ku layini eno, oli ku layini eno, paka ssala wenaggwera gwe guba muzannyo, oba oli mu kuzannya buzannyi. Kyevudde olaba bw'obanga oyimiridde ng'osaala, omuntu najja n'akweyungako nga ggwe ali omu kusaaza, oweebwa chance ya step egi mu maaso, one step forward n'oyimirira awo. Oba ekifo kibamaze oba tekibamaze,
todda mukola ki todda mukutambula tambula sitwagala movements nyingi bano abamabega space baleme kubanga basaala nga bakoze eki nga benyize nedda ate nekyokulala nti bwoba wa step maaso emu totunula mabega oyinza okwagala okutunula emabega kati awo oba oli mu kuzannya oba n'ogenda ku rukuwa oba oli mu rukuwa awo okutte ku maviivi oteekwa okutunuulirawo ogenda okubeera ogenda okuteeka omutwe naye oyinza okutunula wansi mu bigere n'okulaba abantu b'okulembera oba gye bali nabo bakutamye kati ogoba guyita muzannyo awo oba oli mukola ki baziyita movements ki nnyingi ekyo kimu kyonoona essala y'omuntu onfuna bulungi. Ekyokubiri okwogerera mu ssala kyonoona essala. Oyogera otya? Oyinza okukola signs eziraga nti olina omuntu gw'onyumya naye. Oyinza okukwata essimu n'ogamba omuntu nti ndi mu ssala ojja kunkubirako nga mmaze naye ng'obadde oli mu ssala nti ekuba abadde babagambye istawu atadilu muggyeko amasimu gwe n'osigala nga kweri ng'ate osuubira call kati n'ogijjayo n'ogamba nkumamuko nkyali mu ssala n'oddayo mu ssala. Kati ekyo kyokka okwogera amaloboozi ago ne gayingira mu ssala ng'ate wamaze dde okugamba nti Allahu akbar awo eba efudde. Era amagezi g'enkuwa awo gisazeemu busazi leeta takbiira empya. Bw'oba nga gw'obadde osaaza abalala nga gw'obadde osaaza abalala katale kiba kiva ennyo. Naye bw'oba nga babadde bakusaaza manya nti kati awo efudde. Kisoboka ye abantu boogera era oli ajja n'akubuuza nti muli kusaala sala ki musala tarawehe oba musaala isha mwakasala ayinza okugamba muli ku isha muli ku tarawehe nga muli mu Ramadan. Kati oyinza okumaliriza nga okoze omutwe eira bwoti oba kugamba nga omulaga nti kati toli sure oba muli mu tarawehe oba muli salati lishai oba oyinza okugamba nti kati buli ogamba nti nolata sayini nti biri olid kati awo oba oyogedde. Kati ate ng'ebyo tebibeera mu ssala naye abantu babikola olid. So okwogerera mu ssala oba okubuulira omuntu okwogera n'omuntu ng'ali mu ssala. Zubairi bw'onaabanga omaliriza ebisumulizo mbiteese wali waggulu ku mulyango wali waggulu kati awo oba oli kwogera n'omuntu mu ssala si kirungi. Ojja kumuviirako ssala ye enoneka. Ayinza n'okugamba nti kale nze wemba ndi mu ssala omwana omukyala nga afuluma agamba essente z'otulekedde nzije kukoza obadde oliddeyo tukozesezza kuko senze ngenze olabira ddala omuzannyo ogwo. Ebintu ebyo emboozi eyo oyinza okutendebalira n'omwanukula awulidde. So kati tugamba nti kyebulaba nti no tukubiriza nnyo essala zibeere mu bifo nga biri gazetted. Waliwo amaka ebisamaga eriyo famire bagiyita eya muzeeyi we Pokholo Muhammad. Muzeeyi yagenda okufa naye nga yateekawo masjid. Kati tuba twagala nnyo area ey'okusaaliramu okukoleramu ibaada ebeere special omuntu amanya nti owaye ali mu ssala. Twalina omuzeeyi ndowooza kati ssaawa zino mugenzi yali si mugenzi yali nga ku ministry nga commissioner naye nga mu ofiisi ye bamanyi obudde bubeera obw'essala nga bano ba administrative secretary bagamba nti Haji ali mu ssala paka wamaliriza okusaala then bakugamba nti kati ali ready ayinza okumiitinga abantu. So okwogerera mu ssala omuntu ayinza okwogera mu ngeri nnyingi enjogera yonna tekkirizibwa kasita tuleeta takbiratul ihram. Ekyo kigambo kyakumeka kyakubiri. Ekigambo ekyokusatu okusekera mu ssala. Omuntu ayinza okuseka enseka yonna naye ng'enseka eyo eri wabweru waki wabweru wa ssala. Kati okuseka kwonoona essala. Ekigambo singa omuntu akola ebikolwa byonna n'abanga ebikolwa byali okukola mu ssala tagoberera imaamu
oba obuta bw'osukka empagi 3 nga togoberedde imaamu mu swala, esswala yo eyinza okufa. Imaamu ateekwa okubeera nti agobererwa mu bintu byonna, naye imaamu bw'akuleka n'omuleka oba n'oba nti oli mabega we oli mu kusaala naye n'akuleka n'aba nti agenze mu rukuu, gwe tonnagenda, n'avaayo mu rukuu, gwe tonnagenda mu rukuu, n'agenda mu sujuudu, gwe tonnagenda mu rukuu, n'avaayo mu sujuudu n'atuulamu n'olyoka ogenda mu rukuu, n'addayo mu sujuudu okuvunamu olwokubiri, gwe n'olyoka ovaayo mu rukuu, n'avaayo mu sujuudu ajje anonere akendala gwe olyoka ogende mu sujuudu. Essala oba omaze disorganizinga, era awo tugamba eba efudde. Okuseka tukimaze. Naam? Kati tugamba okwawukana ne imaamu mu mpagi 3. Kasita imaamu akuleka okumala empagi 3 mu swala, swala yo eba nfu. Kubanga imaamu yateekebwawo olw'okukola ki? Olw'okugobererwa. Nfuna bulungi? So kati tubadde tudde ekyokulabirako nti imaamu singa aba aleese takbiratul ihram n'aba nti agenda mu rukuu, Allahu akbar, n'agenda mu rukuu, gwe n'osigala ng'okyekalakaasa okyayimiridde, eyo mpagi emu ekuyiseeko, n'asituka n'ayimirira n'akusanga mu position gy'obaddemu, gye mwabaddemu okusooka naye, era n'otagenda mu rukuu, n'agenda mu sujuudu, era gwe okyayimiridde kubanga okyasoma al-Fatiha, okyasoma n'essuula endala, gwe baakusomesa engeri gy'olina okubeera ne itmi'inaan, olina okubeera n'obutebenkevu ne khushuu'u n'obugonvu mu swala, okyagondera Allah, era imaamu yagenze. Kati aba avaayo mu sujuudu eri esooka atulemu wakati, naam, gwe n'ogenda mu rukuu, kati tubala nti yakakuleka empagi 3, awo esswala tugamba nti nfu. Omaze okwawukana nani? Ne imaamu. Kati oyo kugiramula oyagala ogifuule empya oba ogizze bujja, kati ogoberera imaamu bupyoleta takbiratul ihram, omugoberere omusange wakola ki? Waali mugende naye, naye ng'omanyi nti bino ebisoose byo bikoze ki? Byo bikugenzeeko. Amakulu eraaka eba ekoze ki? Eba ekugenzeeko. So okwawukana ne imaamu, okubeera nti omwawukanako okubeera nti okusukka mu mpagi 3 kyonoona ki? Kyonoona essala. Naam. Ekigambo ekyokutaano ekyonoona essala, okubeera nti ebimu ku bitundu ebirina okubeera nga bibikkibwa biri bwereere, okuexposinga ebintu ebirina okubikkibwa mu ssala. Adam satrul awra. Onfuna bulungi? Kati ebintu bino bitera okuhappeninga, kitera okuhappeninga ku bantu abalina engoye nga ntono. Tulina muganda waffe nga Amir, bayinza omuwa t-shirt, kati n'ayambala t-shirt n'ayambala n'empale, kati n'akuba ekikalu, kati aba ali mu ssala, vest n'evaayo, t-shirt nayo n'evaayo, aba ali mu sujuudu, amabinabina ne gatandika okulabika eki? Ebweru, ng'ate nga gabadde abisse. Naam? Kati ebifo byonna ebirina okubeera nti bibikkibwa, kasita birabikibwa nga biri open mu budde nga oli mu kusaala, ekintu ekyonoona esswala. Kati tuba tukubiriza nti oba weesibye enkutu, oba weesibye essuuka, oba oyambadde empale, oba oyambadde kiki, wandibadde ofaayo okuba nti obeera tight, oleme kubeera nga olaga obwereere. Naam? Obwereere bwonna, kubanga kyonoona ki? Kyonoona esswala. Jjukira twagambye nti mu bumu ku lombolombo obutuusisa esswala buli 6, naye ng'obumu ku bo mulimu okubikka obuki? Obwereere. Kati ate bw'obikka obwereere, kati ate oli mu sswala ne buba nti buli exposed, kiba kitegeeza nti kati ate esswala egenda kukola ki? Egenda kwonoonekera awo. Nga bw'olaba bwetereera ng'olina ky'okoze mu sswala, era bweyonooneka ng'olina ky'okoze ekikola ki? Ekigyonoona. Naam? So obwereere kiri ku bintu ebyonoona esswala singa bubanga buli exposed. Omukyala yenna abeera mwereere yenna ng'ali mu sswala, okuleka ebibato neki n'obugeregere wansi. Naam? Bw'abeerawo ekifo kyonna ekibadde exposed, gamba nga waliwo omukyala ayinza okusala naye nga emikono gino ne biba nti giri open kubanga ali yekka, nedda.
ye ateekwa kubeera nga yeebika either ali yekka oba ali mu bantu oba ali mu nzikiza, alina kusigala nga yeebisse omubiri gwonna. So kati obwereere bw'omukyala omubiri gwonna, ate omwami ye wakati w'ekkundi naki n'amaviivi. Nabwe kito ateekwa kubeera nti ebintu ebyo abikola ki? Ebintu ebyo abibikka. Okusaalira mu ngoye nga nkyafu oba nga kuliko najisi, nakyo kyonoona esswala, naddala nga omusaaze akitegedde nti engoye zino mulimu ki? Mulimu najisi, era esswala ye teba ntuufu, efa. Naye singa aba akizudde ng'abadde ali mu sswala, n'akirengera bulengezi mu kusaala nga yakasaala kola akabbiri, akati ayanguwa akozese obwangu aggyemu olugoye olwo ayambale olulala, naye yeeyongere n'esswala nga bwe yabadde nga bwe yatandise nga tagizzeemu kubanga teyakitegedde luberyeberye. Naye bw'akizuula nga n'esswala ewedde tavunaanwa. Lwaki? Olwa hadithi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Jibril yamutegeeza nti ku ngoye ze kuliko, nti mu ngatto ze zayambadde kuliko obuki? Kuliko obukyafu, naye n'aba nti aziggyemu neeyongera n'esswala, ate teyasaala swala ndala, teyaddamu swala, wabula yeeyongera bweyongezi naki? Yeeyongera bweyongezi n'esswala. Nabwe kisinga oba ozudde ku mubiri gwo oba ku lugoye lwo oba kyoyambadde nga kuliko obukyafu, kyokola ojjamu bujja neweeyongera naki? Neweeyongera n'esswala. Ekigambo ekyokutaano, okulya. Ekyomukaaga, okulya. Okuliira mu sswala oba okunywera mu sswala kyonoona okola ki? Kyonoona esswala. Olya otya? Omuntu ayinza okulya emmere, bw'amala okulya emmere n'atasenya ne musigalamu obumeremere mu kamwa. Kati mu kaseera ng'ali mu kusaala esswala n'abugjayo n'afaanana nga bw'olaba ekisolo oba embuzi ezza obwekkulumu, n'ajjajjayo obuntu obwo ng'akozesa olulimi n'atandika obbugaaya. Kyevudde olaba tukubiriza nnyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba lawla an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaaka inda kulli salaatin. Singa tekwali kukaluubiriza umma, abantu bange ab'ekibiina kyange, nandibalagidde okusenya buli ki? Buli sswala, such that amannyo akamwa kabeere nga kayonjo, oleme kubeera nga ogwa mu ttuluba ery'okubeera nti oliira mu ki? Oliira mu sswala. Oba okunywa amazzi, oba okunywera ddala amazzi aga Rwenzori ng'owulira ng'olina ennyonta n'okwata amazzi n'ogakola ki? N'oganywa. Oba n'obeerako n'ekintu ky'olya oba erindaazi oba ki, oba n'oyingira tugamba nti okuliira mu sswala, oyinza okwanguwa ojoyininga esswala ng'ate obadde oli mu kulya emmere. N'ogamba kangwe Allahu akbar, n'omaliriza omuceere gwo ng'oli mu ki? Oli mu layini. Ekyo kyonoona esswala eyo. Okuluuzinga obuyonjo bwo obutukuvu bwo, okubeera nti ofuna ekikumalako wuzu ng'oli mu sswala, either okufuuwa omukka oba n'olengera omusulo nga gukuvaamu, oba n'okaluubirizibwa ng'oyagala kweyamba. Ebimu ku bintu ebisobola okubeera nti bikuviirako okuva mu sswala kwe kuba nti oyise omukka, either omukka ogwo mukalu oba si mukalu. Omukalu kitegeeza ki? Era omunyogovu kitegeeza ki? Omukalu kitegeeza oguyise nga sikuliiko kijjiddeko. Ate ogubeera omunyogovu gwego ogufuluma naye ng'ogulaba muzito nga gulabika ng'ogugiddeko ebikyafu, empita embi. Ebyo byombi byonoona esswala. Naam. Bw'oyita Dawudi katono, Dawudi katono, naam, n'okimanya nti waliwo ku eddoboozi erikuvuddemu mu bifo ebyekyama ebyo, era tekyetaagisa kugenderera. Omuntu ayinza kugenderera nti leka nfuwe omukka nga ndi mu sswala, kujja buzzi. Oluusi olwa friction ebeerawo okukakana, oluusi olidde nnyo
kugamba n'olaba nga kijja buzzi so teri yagenderera nti kati kanfuuwe ye kati lwaki oba ogenderera ofuuwe ng'ate ng'oli mu sswala olire mu bantu ate lyagenderera oba guyinza okufuluma mpola nga guli mu ngoye zo goba obimanyi kyevudde olaba nti ebintu ebikolagana ku sswala biri wakati wa Allah n'omuddu kati goba osalawo ogisaale nga oyisiza omukka ebyo bibyo naye guyinza okugenda ne guyingira mu kkanzu nga teri yaguwulidde ate bambi nga teguwunya awulidde so kati buli lw'obeera nga ofulumizza omukka mu mbeera yonna oteekwa kuva mu sswala awo esswala eba ekoze eki eba efudde ogivaamu n'ogenda n'ofuna ki n'ofuna wuzu endala na okuggalawo amaaso okuziba amaaso ng'oli mu sswala eyo enkola si yaffe kubanga okuzibiriza kikolebwa mu kwebaka nga twebaka netulyoka tuzibiriza amaki tuzibiriza amaaso naye mu sswala bw'ozibiriza amaaso onaatera okwonoona esswalayo kubanga eyo enkola si yaffe eyo enkola y'Abayahudi bebasaba nga bakoze eki bebasaba nga bazibirizza kati ffe bw'obanga oyagala esswala yaffe eyonooneke kyokola zibiriza amaki zibiriza amaaso kati ffe tetuzibiriza maaso nga tukola ki nga tusaala wadde nga tusaba mu ngeri yonna funa bulungi bw'okikola esswala eba egenda kola ki eba esswala egenda kuba nti eyonooneka ekirala ekyonoona esswala singa omuntu asaala esswala n'agyongeramu ebirungo ki esswala ya raka 2 n'osaala raka 3 esswala ya raka 3 n'osaala raka 4 naye ng'okigenderedde ey'eraka 4 n'osaala 5 ng'okigenderedde ekyo kyonoona esswala okwongeramu ekintu kyonna ekitali kyamu kigyonoona kati eba tekyali prescribed eyo eba tekyali sswala eyo yennyini ng'oba oli mu kusaala bibyo eba ekyuse kiba kintu kirala nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd omuntu bw'akola omulimu gwonna nga sikuliiko ndagirira yaffe ogwo omulimu gugenda kumuddizibwa nabwe kityo wandifuddeyo nnyo tosaala esswala ey'eraaka 3 n'osaalamu raaka mmeka raaka 4 era waliwo amateeka agafuga ebikwatagana ku mbeera zifaanana bwe zityo tugambye nti ekimu ku bintu ebyonoona esswala mulimu okuleka ekimu ku mpagi ez'esswala nyongeramu nti mu bimu ku bintu ebyonoona esswala tugambye nti okwongeramu ekitali kyamu tugamba nti ebimu ku byonoona esswala kwe kuleka ekimu ku bintu ebyaki ebyetteeka mu sswala gamba nga empagi okuleka empagi mu sswala kigyonoona mpagi kyeki twagamba nti tulina empagi 14 omuntu bw'ajja mu sswala n'aba nga tasobodde kuleeta takbiratul ihram esswala eba nfu kati oyagala toyagala oba opakuka oba osanze imaamu ali mu rukuu naye faayo eyo takbiratul ihram ogireete kasita otagireeta manya nti esswala tebadde complete ate ekyo kitera okukolebwa abantu batera okujja ne batta esswala ku ntandikwa ajja bw'ati n'asanga imaamu ng'akutama n'ayanguwa Allahu akbar nagenda mu kurukuu n'amwegattako mbwaleme kumisinga raaka tugamba weerabidde takbiratul ihram takbiratul ihram yekuyingiza mu sswala so oyanguwa n'ojja n'ogamba Allahu akbar eyo takbiratul ihram then n'oleeta kye bayita transitional takbira n'oweyunga kwani ku imaamu waali sitwagala opakoke ennyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tujja eri esswala nga tulina bisakiina nga tuli batebenkevu fama adrakna fanusalli kye tuba tusanze imaamu kyaliko tusaale ekyo fama faatana ekiba kituyiseeko tujjiririze si bya lutalo tokaayana bw'obanga wabadde oyagadde osaale ejjama eyasoose ng'oyagala kusanga n'eraaka ezisoose ojja mangu